tubale twogera ku bye tulina okuleka birabikanga nagambako omuntu life rotates around sex in everything naye tebakitegeera okunoonya sente it is sex we are in a sex world sex economy that's why when they are marketing a beautiful water batekako akazi akalungi with marketing akale ziga akalungi otekeeko kapere tesijja kukola that's sexualization of everything bwe nkugamba nti nno believe in yourself. If you believe in yourself, financial oberake, sexual oberake, because you believe in yourself. So that's how life is. Umwaka tugwingire nga tuli in a due vibration. Wabaganye kwekolera ekintu nga kweza bujja ali shaving. Musabe. Like take a look. Season y'okusinza yatandise dda. Musabe. Abasiba tusibe. Abasaba tusabe. Poto za good. But ate you abantu tosobola kusaba yota believinga. Muntu asaba ate nga to believing. Are you okay? Why are you wasting time? Why are you wasting time? Me, my worry is when we talk about Mwe tuzungira kati I'm in a new country. I've traveled ko. I'm not fresh. I need a good wax. need to wax. Mama nyabo. Omukazi yang sikenanga. Nempuliranga every part of me is frozen. Usanyala naye. It's already part of this. Stop it. No. Don't do it. But lately they have numbing cream. What's all take out a numbing cream? What's called Tolumwanyo. Yeah. A children's waxing, Bulu Kudamokula. Nekana ka shaving cream, kocha. What I got a coach vina. Hoinok vango, ukuta me for the 7 minutes. Jekari, why we can't get at coach of Namavwa. So you as men, now I'm like a Santa Banavandi, by no kore birunji. Osaya twine ekitretero kunya checho abasinga ojja empalenge wunya bubi because ata abasajja balina empale bajambalira ennaku jini tujikuutako bagikuutako jini nyo kimambala engoye nako omukyala ajaga Bryan bawange tayoza boxa omagitobya aso okuyijja munagiwanika n'anaaba ogekulanga gaya agizeemu bakitazooza si mukyala wulira nga gayiye kenyini omuntu ategera gijje mugirekawo funa endala yambala naye olinga baba bamugambye tagijjamu akina yakifula abit nga ye tagijjamu paka jukira kati yemapinzeemu akantu kakaliddemu nenkyana ajambala kyokka ate nga ayagala naye otumire ku muzindaalo tokaka bantu kutumira mizindaalo gyo nga akawa akaveeri kaba kamixinzere wano vibration ekala lume mu Luganda bwe baliita. As men we also have to transgress from obuchafu obuta abami nabo beeyigiriza okuwakusingako ng'abakyala tulemera nnyo ku bakyala baffe okukola bye balina okukola but men don't do. Some men don't even smell well. Nalabeko omusajja banayinga nebyo ya munkwawa. I was in gym nengamba I was in gym last week. By the way, ndaba movie news abazungu. I'm worried and actually I'm confused. Abazungu they don't tebamwa. Sabazungu abantu abasajja beya tebamwa byenkwawa. Why? Simanyi. Nochanga kiri awo. Kiba kitukulamu eko. Ekyono kyalimu ebya white, kyalimu kyalimu ebya white baya tekamu deodorant nekola ki ne mixinga. It's not clean. It's not clean at all. Why do you keep here? Twali mujimu yenanga awanise enkwawa nengamba mukama Katonda. It was disgusting for me. I'm just imagining about the girl. Iri abakazi mbabagala bitunula ko nga bingi ne mama. I don't think so. We should be clean. We should be clean. Yeah, solo byagala nga bitunula ko. Bimunyumira wala omuchaza nga bawa bera bakasala ngamba njagala kombako mu nkwawa. Nkombako mu nkwawa. Trends ziriwo. Golabanga kyotayagala naye abala bakinyumirwa. So let's progress. 2025 must be a year where
Eri ebintu batajja kugambako esinga sya kuddamu kugamba nti nedda. Ngachi. Ngachi chala. Sijja kuddamu kugamba nedda kino tetuddamu kikolako. So many things are happening in the world today. Reducing us a couple, both of them came and they had issues. They had their own issues. Guy ine bizubi no mutala ine bizubi. Kati nga beerese bombi. The guy had his own stuff. Mulwadde ayina endwadde ze bambi nga tezimukaka endwadde za kikulu eza lifestyle ezo ali diabetic takyaleega takyakola biki kati naye ng'ate naye tayagala asuspect omukyala okwenda takyagusa mirimu ne mubuuza what is sex to you bro? Omukyala n'agamba Bryan, me I understand sex differently from what he understands. If he has no erection, he has to wait until he gets the erection to start. He has to wait until he gets the erection to start. Nobeera kwekyo bwekabula wiiki nga teri. But sexiness, tandika munno ogikwateko, cuddle each other before you know it omubiri gutambula. Kati I was there teaching nga student nga ali ku baana abato. Nga mukama wange Katonda te abakyala tebabakola bati n'omuteekako evivi wali. It's going to flow. Yeah. But ye nga abasajja abasenga tulina ekizibu kya rigidity. Tetuwagala kutugambako. Yes. Ebintu tubirekerawo tukkiriza nti tomanyi ogambibwe. Abasajja guno mwaka omupya tukkirize kyotamanyi kkiriza. We have been tagged egoistic. Nti men's ego. But sometimes ego teyamba. Tukkirize nti seba akantu kaafa. Kati tukakozesa tutya. Tukola tutyo omwana abandi aleme kufiira ku bufumbo. Obufumbo teleme kuba komera ya kunsi. Be creative as omusajja. Kkiriza nti kino kiganye. Nkyala n'ateesa naga Bryan, I even bought a dildo. That man almost killed me in the house. I bought it him and let's use it together. I feel the need to have sex. Yeah. But if I start using it alone, I will forget about you. But I want you to be part of the story. A guy alabanga it's a taboo. So no for me. But kantu kaganye. Rigidity mu Luganda chichi. Obutakyuka ngoli ku kintu kimu. Bwe kiriba n'emirembe n'egino. No, we should transform with the world order. Anti biganye taata. Sigambe nti gana gyekozesaako. Njikuwadde kati tandika tunyumirwe babiri. Bw'obanga oyagala kunyumirwa obulamu bwensi naddala mu sex. Loosen up, freedom. Loosen up your mind, Essie. Loosen up. Tokiteekako maanyi. Loosen up ekijja kijje kigaanye kigaane. N'omusajja n'obeera neweesibako anywedde Viagra. Buli lwamunywa ayongera ate kunafuwa. Ye tamanyi they are dealing with a different story altogether. So ng'omusajja bambi tukkirize nga tomanyi 2025 tutuke mwaka buli okkiriza nti tomanyi kyangu nnyo okusomesa. Kati nze njogera n'abasajja balina ebizibu bya sex. Mubuuza mukyala wo mulaba ono ye nannyini kintu yamanyi bakikwata nzoze kubuuza nze naye wuyo nannyini kintu wamubuuziza nti nti bakikwatawa kyekikusanyusa nagamba ate Bryan kati naye bali manyi gogera tuyigiza how to do it. No, she is the owner. Ye nannyini namuna kati akulaga engeri gye bagikwatamu. 2025 will be easier for every man who admits that women know their bodies. Ask the owner of the body. Oyagala ki? Oyagala ate n'engeri gy'obuuzaamu ematalinga. Tutandike ekibuuzi kyammwe. Hey baby, what makes you happy sexually? Kiki ekikusanyusa? Ate ogera nga bitandise ekibuuzi. Olanga ate tokola mputtu tokola mutwe. Era abasajja bakola emputtu bamuga akola kino n'akola kiri kubanga yamanyi. Ate abasinga okubanga alowooza amanyi abatamanyi. Agamba wabiyize. No. Abakazi bafuna information. Nze I've been in this channel. I've discovered women seek information a lot of times. Abakazi banoonya okumanya many times. Nze nsinga nnyo okubeera na consultations z'abakyala. Be basinga okuba amasimu. Oza lwaki? Because sajja batono nnyo abakuba bali mu nsonga ate endala. Their direction is totally different.
olinayo akalwawo, olinayo akageza, olinayo biwe biti ebyo. That's the men. So knowledge gap is the problem. Bagala kugeza. That's the problem. Ate abasinga okuba n'aganene abakazi bakugamba nze abaki antuusa talina yadde inchi 5 ziri mu inchi 5 awo nnya naye gaya amanyi kyakola naye naye wa inchi 8 wa akulumya bulumi owulira nga ayagala kusesema buseseme akateekeyo munda okaseseme. Mulekerawo okulukusa abaana b'abandi speed. Mulekerawo okunyola abaana b'abandi amagulu bakozesa bata byotasobola kati olina omukazi yazaalako alina abaana 3 4 oyagala kola styles abaana ba campus abatazaalangako. Kirikirawo kaka abantu byolabye era tobireeta ajja kukola byotadde kwagala because omukyusa mutako okunyiika mwonone. So you esi gwe mukyala nange ng'omusajja buli omu alina role ye mu sex. Nawe ina role yo mu sex. Fena tusigala nga fena goal kunyumira. Bwobanga otandise okwetegeera nono neyetegeera 2025 kiriza nti omuntu agambye kino kyayagala totandika okuteeta mu mbeera nti yayenze. So nze nganze Bryan bwe bandi n'omuntu kati sikyanoonya ino omukyala wange for a long time twetegedde nnyo lakana ngalo enfuka kufalamuuko nga njala kijja mu mangu nga gundi sebo toliweka kakana toliweka tuli fenna. I mean no when she says that manya kakati awa tuli fenna but this is bye tikole ko obudde tegenda kola kati amanya change but ebintu tulina okweta mwamu nga tosobola communicating your need properly. Learn to communicate your need in every area sexually and in communication ways. Era abatugubala 2025 ya people who are straightforward. Omanyi oyagala omanyi olaga. Omuntu tomugamba kyakunyiza otuguba delekera okutugubala mama. Gobado shimanya ntabasonga batugubala omwezi mulamba naye nga gwe yatugubaddeko tamanyi lwaki tamanyi nti abantu abalina ebyo olabona kale abamu abantu ambako okunyonyola ensonga ezimu sino basaba kusirika anti bw'okola okunyonyola tambula muva mu relation bw'okola okunyonyola tambula. Kati ensobi gye tulina 2025 tanko okutegeera nti bw'oba onoonya bali perfect fa bamalayika bali perfect ojja basangayo bo gye bali bali perfect fa naye wano ku nsi kwe tuli teri perfect. Ekyo kimu kijje mu bwongo bwammwe. Perfect yaani ye gwoterezeza n'omuridirectinga n'amanya nti wewe tebakikola. That's perfect. Atandise oba perfect. Ayinza n'okyera yakubanga si kyeyakuliramu n'akyera biraga pozi esi tayagala kino I am learning you. Era omuntu anaakuwasa esi kiriza nti mufu naawe okkirize nti oli mufu mumbeeremu because we have tulina different dimensions. Kati enjawulo yino 2020 tukkirize enjawukana enjawukana zaffe olaba charger ogimanya esimu ne socket okimanyi tebifaanagana naye charger bweyefokotamu bweyingira mu socket bacharginga esimu. That's how mu relationship tulina okuba oli esi ndi semanda oli charger gwe socket omukwano gaffe yesimu ekibeera bwe kiti tufunamu echarginga. Kati abantu abasinga baagala charge functioning nga te socket. Kati nga nawe omukyala tocomplaininga nnyo ng'olaba nze ndi wanjawulo nze ndi charger ye gwe socket gwe socket tukagamba hand in hand tukirize differences zaffe na bwe twagala tufaanagane tebigenda kunyuma mu 2025 kiriza enjawukana eziriwo mu bantu kiriza differences zaffe bino tutafuna kayana nti ate oli mugazi nnyo ate ono katono nnyo kati kye tuli bw'obanga esi mugazi nga Bryan mutono ate tujja kuddamu kuyombesa butono bwa esi na bugazi we cannot start fighting over our differences.
tukirize tukozese ekiriwo kati that's what they call synchronicity buli kimu kijja kyekwatako mpola ogenda nga bitanze okunyuma and also the relativity okurelating ebintu differently abasinga baagala tufaanagane esinga bwali bwayagala Bryan abeere you're going to make a mistake mugenda kwonoona ajja kwonoona because that's not how we designed ate abanafe abatabali abawala ayagala n'omugamba nti why are you doing that bwanakikola nange nja kukikola omusajja yagenze teyaŋŋambye nange sigenda mugamba no we are not the same 2024 lekerawo competing okuba nga bbaawo don't compete with your man to be like him nti kale azereeti nange nja kujja leeti enkya kale tankubira essimu nange sijja mukubira we are different we are different we are logical you're emotional kati kyekizibu kyekitawaanya eno n'obeera mwaka mulamba ng'oyomba n'omala ku mwaka ng'oyomba ng'otugwala esi love n'ekufukira obutwa but you know why yakufukidde obutwa waganye okukkiriza the differences between me and my man kati muguno omwaka tukkirize differences zaffe oli ali logical kitegeeza ati nti ya alowooza nnyo before even act naye go actinga kati nyiize sijja muwa bino oli ya nyiize wasooka ojjompe nako you get the difference nze nyiize naye masooka ojje mu kisenge kubanga nyiize g'onyiize n'oggalawo amagulu accept the differences muguno omwaka omupya awo tugenda nyumira obulamu esi ojja kunyumira obulamu omanya nti Bryan socket nze ndi charger kati katucharginga ekisimu kyaffe ekimaregi kyaffe oba ki relationship kino kitambule kinaggwera and I've met two people who are very interesting the guy yafuna ebizibu nga muto akantu nekagaana okukula they had so much love with each other so much love. This woman said, Bryan, I've tried to explain to him, I enjoy him in his size, honestly, Bryan. Sikulimba. He knows, because the guy kept on bringing examples of the exes she had talked about in the prior, like prior. Like, Bryan, he has to understand that me, I love him and I'm enjoying him. I actually have orgasms, multiple. Like, Bryan, she's faking it, I'm sure. And the woman was truthful. Because why? She understood the chemistry between them. Oyo mukazi yali agala omusajja gamba bwamukwatako abeera wet. Buli wamulowoozaako because they love each other. Kati ng'onaawakana. Ng'onaawakana tekkiririzaamu. Stop believing in yourself, Essie. Mwaka omupya tukkiririzeemu ku kyoli. Kati nze nzudde confidence kyekola abantu. Bana confidence ya ddala. Confidence. Kati ng'oyagala buildinga confidence yo, Essie, funayo ekintu ekyo kimu ky'obuildingako. Eki kiki kyosobola buildingako confidence yo mu bulamu kiki ngenoonyayo kimu you have my career I'm educated or I have this my target has reached maybe when I was starting this YouTube channel nayagala okuba ne followers but by this time I have got it yes your confidence built osanga akavubuka akatono nakali mbasajja mukaaga kabavuma manya kaka kalina emmundu mu kabina. That's how confidence is. Confidence makes you walk high on your feet. Of grabbing up those opportunities just because they don't believe in themselves. Don't believe in themselves. Kati ogumwaka bino tubikiririzaamu. Eyo omukyala yangamba Bryan. Nze omusajja yangamba njagala neesikkiriza. Bryan oli omusajja mulungi. I don't know why he wants me. Yeah. Alimba naye mugamba kikyotegeeza alimba yakwanjula aliweka olina abaana be naye buli kaseera olowooza takwagala takkiriza agamba ono musajja oyo alaka alina kyambalako musajja mulungi musajja mugagga kati nza njagaza ki ddala naye nga mukwano kakkana omusajja yamanyi kyakwagalako. Believe in yourself. Njagalako kyokujjako okusaddaaka abaana b'abandi
No. Ayagala kunsadaka. It's 2025. Yeah. Get one thing to believe in yourself and build on to that alone. But who did it? Build how I built my confidence was I looked around me and there are so many things that I had ticked. I'm a handsome man. Yeah. Yes, I'm a handsome man. Very handsome. Yes, very handsome man. I know things I can do better than many people. I know I can speak good. I command the language. I have a good voice. I have a good voice. And this is how I have been for all my life. Confidence. Confidence is not. Brian, what is confidence? Confidence is not in it's how you feel about yourself. Okay, I'm not tall enough. They get threatened by my presence. My presence threatens people. I have met people who are threatened by my presence. I think confidence teri mu stature. Chiri mu no munda mu mutima go. You meet a lot of people who are in media and they can't stand where you are. Not because they're not cute. You've risen above the shadows. Kadne love with bera esi. Bobanga oyina byoyagala mu byonna byonna byalina okuleka emabega. Self-doubt. Self-sabotage. Eri abantu nga bo bennyini be bastaani baabwe. Nga be bastaani baabwe. Beberemesa okutuuka gye balaga. Musajja mufujja okutandika okugenda mu kunyumira mukyala we atunulidde ka size gy'alina nagamba. Agenda kunjerega. Ajja kunjerega. Kati n'ogenda nga oli trembling. No, believe in yourself. Bino zibireko emabega. Ogenda kuba na mukazi. Naye ate kati otandise okwenyuma nga tannaba nakukkiriza. Mukazi alina emmotoka mulabe waali bannaye n'amusobola. You've not believed yourself. N'okwana omwana w'abandi nakkiriza. Ng'olaba akkiriza n'otandika okwe. N'amusobola. Naye ng'olaba omwana akkiriza. Eri abantu abatalina confidence era atunulira omukazi nga mukazi wa bbeeyi yamulina takikkiriza kyokka nga yalina omukazi. 2024 teaches you tubiriko emabega. Oyingira nga your shoulder is up there. Kati nze nalina akabeera kange nga kabibibi naye nalina principles zange era abantu abasinga nze nga sikwana bakazi baavu. Kati nali sirina kati waki nkwana abaavu. Omukazi omwavu asobola okukukyaya obwavu bwo. Omukazi omwavu asobola okukukyaya obwavu. Asobola okukukyaya obwavu bwo okusinga gwe nnyini bwo. How? They will make you feel worse. First of all, n'abakazi abaavu bambi nabo tebagala ate baavu bannaabwe. Tebagala nabo baavu bannaabwe. Kati gwe omukazi amagezi funa ssente. Now omusajja weeyiiya. But this is the reason why I'm bringing this story is helping somebody find a connecting gap to a beautiful life. Funayo woyitira. Buli omu anoonya waakuyitira. 2025 is a place to be ready. I feel, as who are praying, who are in the spiritual realm, we know so many open heavens have come. Ebintu ebingi bijja, ebirungi. Kati gwe weetegese otya? Bijja. Nga ne ka confidence akatono akandi kuyambyeko okumanaginga kye bakuwadde kagenzi. Believe in yourself, Esi. Enkyalo yinza okenda agamba Esi. Twagaddewo ndakugenda tubagenda kugalawo ki TV kimbagambe kikyo kimanaging. Esi Media TV tutandikiraawo. No, it's just open heavens. Nasobola that's where the buzibu bujira. Omusajja yamu yantunulirako lumu yantunulira. It was after a period of my wedding. Yantunulira bw'ati. Tebala omusajja yantunulira. Twalina ku church emu. Twali ku church. Najja nambisa ku baba. Nagamba, you guy.
Who are you? So what do you mean who I am? I am Bryan Semanda. Na chifeedinga nti ayagala kundi meaninga. Ngamba I am Bryan Semanda. Proudly. Who is it? What do you mean Bryan Semanda? You said who I am? I am Bryan Semanda. Nanga kukumbuza what do you do? Nimutulya nemubulira kyenkola. Nangamba so many rich men have tried to marry your wife. But she refused. How did you win her heart? Mgamba, I am Bryan Semanda. And I walked away. Sabite yadako. Guy najanga saga. I need to borrow some notes from you. How did you manage to win her, and how are you going to maintain her? She looks high maintenance. Alabikango we bay. Because I'm chala bay. Ate panka iragamuko. Ajewulira. Mugamba, I am Bryan Semanda. I told you, I can't fail. I manage things. I move things. I am able. I am Bryan Semanda. Yeah. When you hear Bryan Semanda, confidence should be there. Bryan Semanda, ability should be there. Bryan Semanda, belief should be there. Omusajja n'atanga ova mukwano gwange mpaka omusajja mukulu namufumbo n'obufumbo ng'abaana be bali mu myaka gyange. Agamba, I wanted my son to marry your wife, but he couldn't. Even didn't try. I like your confidence, young man. Kati yali amayinti I have billions of money. And that time, naisivuga na kuvuga motoka. Nemchala yali alina motoka. Then, nzenga sinafuna motoka. Okitegeera? Wakuboda? Ngani nya boda. Happily. Proudly. Sure. Confidence is not in what you have, mukwano. What you feel. I'll get off my boda and I'll get off my boda and shoulder. Ate nga ndi smart nga mponya bulungi nimvaayo. Nkuba yabeto nyenga waboda tonvuga nga toyina bibika sagala kutamba kanga nga ibintu binkutte. Batekako bibox. Sagala be sort of ngenda meeting. No, I mean it's not what you have. What you feel about yourself. Kati guno mwaka bigayi bitubireke mabega. Confidence etambulira mu buli kimu ekyabulamu bweno. Ku mukyala gwogenda okwana gwe brother naye ku mukyala gwe omwami. I have met women who have low self-esteem. Nenga, she's beautiful. Najenaga Bryan. Tajango bachichi. What do I do to make myself better? Numuga, how do you want to make yourself better? How? Chichi tuyaga betteringa. Nganda otudde. Segana ali muntu ali manipulative. Nani manipulate zabakazi banji bine bakola abantu musabo. Nkazi najenaga Bryan. Tagala ompulira bandi okay. Nga wayagala nkuulire ntya. At least sleep with me and tell me about Checho. Have you gotten to that level? Confidence is stand kuchiwulira nga techinakuba. 2025 kagendo tukanga bagamba who was the most talented man here? Nga you showing up. Who's the most beautiful girl? Who can meet this? Nga yego chiri Esther. Bana baizo kutaga ba Siganyi Uganda media because of it UCC yetagayo omuntu ategera media nga bayita AC. Because you are. So that's 2025. Between okwerekereza, not believing yourself. It's the last thing I can tell everyone. Nakunyumiza ko kitole lwaki abakyala abasinga bwe bajjange wange okunda beddagala yange abakolera. Yajjanga ali dry atandika okubeera wet nga tuli mu office tunyumya bunyumya nga tuddawo munyonyi yaddagala kubeera wet. Yes. Kati mu science bali mu what's a placebo effect. Something that you believe it's going to work for you before it works. Twalina mukadde ng'abeera mulwadde ye ng'ayagala kulaba ku musawo. Badokita atandika omumanyira nga taba na kimuluma. Nenga abeera mulwadde gyo. Natagala okutambula namutula mu ddwaliro n'alaba omusawo n'agamba madamu ojja kuba bulungi. Kale nno kale n'afuna amaanyi n'atambula n'agenda. Placebo effect. Eriyo n'abantu abawona not because doctor yakoze. Ya believe in it doctor akola. Kati nange kyekyo kitambuliramu.
kati gwe guno omwaka bye tulina okuleka byebyo tambuza obulamu tambuza ebyo byonna byekyo bitwogeddeko mwana kasaana abiteka once notes nakola notes ajja funa ya beautiful next year alina okujja spiritual kiri kitya mwaka guno okujja nakugambye open heavens okutandika nga lumu byatandise dda the channel poto yagula on around 28th November yaggulawo so kati abasaba basaba abasiiba basiibe abafuna bafune muna ese bwobanga oli mu spiritual realm bweba season yokuwa etuuse how ready are you walo batugambako omulembe gwa Amin bagabanga ebizimbe nga jasa kusanga busanza gwe olina edduuka sirina kwate kati musamcha banaga batata afe bali mu byalo nga bana Kampala bagabana mali be positioned so season yokufuna yatuuse diru zoba dogo babi emyezi gyonna giganye zinza okutuuka this time nezikutuka ne tusooka tufuna ku ssente ate kati fe abali mu myaka egiri 35 and above this is the time. For the last 20 years, people have struggled. So much. Kati, this is the time. The season has opened for another 20 years. Oh. For open heavens. Kati gula wadogena chawo omusajja. Ali myaka 85 akyali mwavu. Lindako. Yagalira ddala. Jiro onyweza akatyawa alimu ayinza okuyingira mu bwavu obusembale season eno nga busemba kati. But I'm a believer that believe, be ready. Wetege. Amanya gagenda kusomwa. Enzigi zigenda kuggulwa. Where will you be, Esther? Goliwa. Anti kati olina okubaako nayo weteze. Because things are going to change. We are in a dimension where things are changing. Abantu abasinga bawulira nga kiganye era batayagala nakola kati oyinza obeera olyawo nga you don't want to work you want to sleep. It's a season kibeerawo wekitebwe kibiri kibeera waya tayagala biganye kibeera. It's okay. Let the wave move. Gendako mu mazzi, go hydrotherapy, go swim. Kiba kiganye, go swim. Owulira mbeera tetambula, just go swim. Funayo 5 buswimi pikolo bwe 5 gye buli. Ogenda owugeko. Owulira toyagala kugalinya taxi ogende egaba. Ogireko mu nnyanja mpola to cool off the bad energy. Naye ebipya tubiyingiremu with a new self. Bw'oyingira mu bipya ng'oli mukadde. Omuye omusajja yangambako weza otya obujja. Manyi tutunulira ebyawala. Just go to your wardrobe. Kebera mu ngoye z'otayambala ng'okimanyi togenda kuddamu na lwambala. Zijjemu. Tandikira ku ebyo. Obupale. Empale ng'olunika. Ng'oludde nako emyezi ezitoya mu 3. Buzingezingeko bono. Ina empale za mwaka oza myezi 3. Empale y'omwaka. Tobalaba y'abaana. Tobawulira. Anti ngamba tobalaba yinzo ngamba mbabeera munnyo. Empale zinakuba mu myezi 2, 3. Anti gwe oyagala kweza bujja. The beginning place is that. Omanyi abantu batandikirako bintu biri easy. Oba to shaving tandika genda oshavinge buli koya. Feel fresh kati otanza okwerinyiwenga. Genda ko muka body scrub bakute eko libali kute. That's newness. Engoye ngotimanyi no sigenda kudamoya. Bobo inamu engatte enkadde. Kati sakutuka tokyazambala. Si James we abantu zigabira abana bo mu kyalo be charity yera. That's newness otandise. That's how we start. Nego yagala gende mwaka omupya nengato zomaze emyaka 4 tozambala neziri mu nyumba yo. Engoye omaze emyaka 2 tozambala ziri mu nyumba yo. Wardrobe yo ejudde engoye zotagenda kuddamu kwamba ate nga nawe okimanyi. Era nga nebogeza ku tezikya kutuuka esi. Nyo kyazirina. Ndiye masuka. Era masuka ge wajja ko tokyagambala gali mwa watu. Tu shifting okuva ewaka we twali gende walala. Engoye zitwasoka okugaba. Ekyangwe. Ebyange tubirekayo. Totambula na kyangwe, totambula na mazzi, totambula na reyo. Ekyangwe abana batereze ibyange emyaka 2. Kyangwe
Ekyangwe onabisa kyangwe eki. Ekyangwe bakyokye. Kyangwe bingi naye kyangwe bino nga tebigaza. Tetugendayo Esther kati. Wewe ekyangwe tuchogereko ekyangwe. Ekyangwe obuyino woosofuna. Ekyangwe ekiganda. Woosofuna ekyangwe ekiganda no problem. Oyina amaalo okukozesa ekyangwe. Ekyangwe ekyo ng'otukula. Kitukuza. Tesagala kukifuula spiritual ate kati. Tukireke. Ekyangwe kitukuza butukuza. Kiri fine. The reason why kiri better. Kikutuka mangu nofuna ekirala. Okay. Tokirwisaawo. Bana balina bye batunga birwawo myaka 8 n'omwana n'akisikira. Ekyangwe any can work, but a yellow kyangwe is better. Yes. Nja kubulirako ensonga lumu lwaki yero. But tubale twogera bye tulina okuleka. Birabikanga nagambako omuntu life rotates around sex in everything. Naye tebakitegeera. Okunoonya sente, it is sex. We are in a sex world, sex economy. Yeah. That's why when they are marketing a beautiful water, bateka akaza akalungi. With marketing akale ziga akalungi otekeko kapere. This is jacola. That's sexualization of everything. Yeah. Bekugamba nti no, believe in yourself. If you believe in yourself, financial oberaka, sexual oberaka, because you believe in yourself. So that's how life is. Umaka tugwingire nga tuli in a due vibration. Wabaganye okwekolera ekintu nga kweza bujja ali shaving. Netwalingido mwaka ompya nga tuli. Abantu bagenda kusaba tugende tusabe. Musabe. Like take Genda a wona woli genda osinze genda osabe. Season y'okusinza yatandise dda. Tusabe. Musabe. Tusibe. Abasiba tusibe. Abasaba tusabe. Portals are good. But ate ye abantu tosobola kusaba yota believing. Muntu asaba ate nga to believing. Are you okay? Why are you wasting time? Why are you wasting time? Why are you wasting time? Me, my worry is when we tuba togera ebintu bino mutagala kunkubira essimu abantu bamanyi bakuba essimu. Bikoma ddi ngabana. Agwe saba. Asaba amanya. Baya omuntu ngali mu right channel. Kigako nga nti otaddewo ekidomola ku amazzi n'emidumu gitwasinanga kamazi eri waffe mu ghetto emidumu oteekayo ekidomola guno oteeka n'obeera ku bye n'ozanya nekyejjula ne gatanga okuva flowinga gwe ekijjula jjawo abali mu line nga bakyayagala nga gw'ojjuza ate oganye okuvaawo nga bakijjawo bwe balaba nga batusimba line gwe bagenze okuzanya nanyi kidomola nga bakibuuka nga bateekawo ekirala kati olina okubeera ng'oli ready ku kidomola kyo tosobola kumbuza amazzi gakoma ddi okujja gwebeera ku kidomola twabeeranga ku butaapu nga amazzi gagenze ku kyalo n'oddamu kuzanya ne bakuyisa ogenda okuddanga nako ku taapu gagenze. Be ready at every time. Gwe tobuuza kikoma ddi gwe ssaaba beera ready beera mu kifo kyolina okubeeramu at the right time. Osabe ate osaba ng'omusiru onoonya sente bizinesi ebuze n'oggalawo edduuka ogenze mu lunch hour kuva saa 8 kuva ku saa 5 paka 9 n'oggalawo edduuka kyokka obadde osaba sente. Anti atakata oba otandise okuba osiruwalamuuko sizoni bw'oba otandise okusaba saba si amagezi tikakati sente zibuuze naye lanchawo asaba byatasobole kale omuntu akugaba agamba laba nno kati gosobola oba omwana wa Range Rover wa myaka 2 naye ate eri abazisaba ngezeza dimension wise. So now asaba trend, find out, bite what you can swallow. Lumachona amira. I see. Katonda sometimes kale guchokiriza ala kusunanga osaba nagamba baba jaja nagamba muzukulu ono naye alatuleke asaba kalinda tasayida kusasula amasanze galagaya aga single room naye asaba nyumba nabo okitegeera yakowa ennyumba emu warume mwakulema okusasula kyokka ate oli wano osaba mukama Katonda akuwa ennyumba full house. Start ku managing obutono ebinene bigenda kuba easy gyoli. Manage notandika okusabira ennyumba naye nga room single gyolimu togisiimuula wansi olina nabbubi kati ola kano karumu kamulimye okulongoosa omwana ono esi ebyennyumba enene tusooke tubiveeko. Esi ali wana atusaba TV nene atusaba TV nene naye kamera emu gye tumuwadde tagimanaging bulungi tagikozesa bulungi naye ayagala TV ayagala kati
zino kamera enene ez'abagulu ezitambula zirimu zingati start kana akatono ka managing. That's how we do things. So kati mu spiritual life we better ready. Open head, we are in open heaven season. Open heavens guli good. Abafuna meanwhile. Bali mu kufuna. Abana bafuna. People are getting. Abamba bafuna inform utufuna differently. Eri abafuna tanzo funa ebirabo. Eri babade motoka nga kirabo end of your gift. Buli mwafuna differently. Yes now you know kwetega mu motoka season tupakwe ku jail ikupe. Tange mwanji nazenga ansibula. Jail ikupe. Ngeri awo wa S media. Ngetambula. Anyway, by the way, Agambye mwaka gwa desota. But at least at S media yo, they progress. You have something to thank God for. Yeah, twatanga kapina nkumi biyo mwaka guno. Kati kumusatu na mukumunya. Those all up. Means God has that's progress. 2025 is open heavens. Wenzo okubanga tuwa nonga wali adeka ngowulira I don't know but wawe ekintu kyoba owulira mulingi if waliwo wano nga tuyingira some years back wawo omwaka gwoyenga n'oyanja kuba mubi n'ogulya nti jja kuba mubi. Yes. So sisinziiranga ekyo. Waliwo ekintu ekyo okiwulira n'okifiiringa waliwo ekintu ng'okifiiringa automatically aye wawo goyingira ng'owulira gwogenda. That's why if tukkiriza mu positivity all the way, positive vibration all the way. Yeah, we're gonna do it. So believe in yourself. No man. Yeah, you know nachikoze as in n'abafani bangi ku S Media Uganda. So abali nyagala buli muntu ajje atunyonyoli. Nga tulina abafani bafa ba Bryan. Bryan Natures. Nti ojje you leave your message for this year. Yeah. Yeah, so my yaw tunadaba kusinkana this year it's okay. Tunadaba kusinkana next year. Yes. Okay, but kyona kikinaba Katonda kyanabageze automatically. But I believe abalaba Bryan mwebale nnyo mwebale ddala Bryan Naturals olina yakapya kogenda okuintroducinga oba tukalinde mwaka. Tewali kapya nnyo right now. Yeah. Akomaako kujja kajjabaawo tujja ka marketi tujja kannyonnyola abantu naye abantu season ya kwetegeka. Okay. So tubimenyemenye season ya kwetegeka ki? Bulungi. Owe kijanja tukikoleko. Waliwo ka steaming. Omuntu kati abasinga abali mu periods, you're in your menses right now. Naye product bakata Missy Care after your menses ngo steaming ako. Well steaming ngo teka muka followinga. Nanka ng'ensujju ebeera kiri mulala nadi agenda okujja avudde ku kyeya atagwe mu bintu nga tebitegeerekeka bannaye beera feeya mwana abandi abadde anoonya ssente abadde azikuweereza kalemezole abasajja banoonya ssente nga bazinoonyeza bakyala baabwe kati agenza okunoonya ssente atuuke waka nga omunyumiza temuli supu mu nva ze watokosezza kibulamu hawo kyangu tutereeze emaali. One thing I believe Katonda yakola omukyala nga your input is your output. Kyoteekamu kyekivaayo kati teeka ssente mu nanka munnaaleme kubeera nga muliisa ekintuntu ezo zivaayo investment ekyasinze esi ssente ziteeke mu mubiri gwo zo zivaayo bino ebyokuteeka nze ntunulira abakyala abato omwana omuto ogula mataka omwana omuto ogula TV na carpet mu nyumba naye nga tolabika bubi. Go can you a moving business? Take care of it. Invest in yourself. No thanga mwana nga wera no muntu muntu naje nakunza ko mwala munno. Nga moyo nsajja yankoledde motoka zino zinyu motoka area. Kale njagala tukoma sala tugende nye mrevenue. Ngomye yabazo kakadde 10 2 asatu ngambe yona kusajja. Abantu bano nga bwebali just teweetegeka omusajja asobola okukuwa ebintu kakati nze naye akaana kawala kange mubuno obujja omutuuze yakagulidde ennyumba awe kira good house ne motoka good house tanaba nakujja nno kawadde kale bakakubidde nyumba bamaze ogisasula nga yajja
kamu meeting omwaka gutandika nagwa mu mbeera nagwa mu mbi nasigalawo nga tumutetenkanya mu bigambo mulina okumanya engeri gye boogeramu n'omuntu kati nze nsomesa abantu how to speak to people scripting n'engeri gy'otextinga message ematalinga tomulaga bwatuka bigambo so mbadde nteekateeka akaana kange kali ka Bryan kati gaye agambye bwati what do we do mugamba text like this kati ankubidde abadde ngamba what do I do how do I want to life to become kati abaana eri abana ebakwana notaka okwogera kacica gotalina kwogera omukyala agamba ono nedda because oyogera buli kyosanze funayo akuguidinga what to say eri ebintu bibatagamba abasajja nadanga akukwana nagamba kiki kyoyagala okukola amayi mamange yamire embazi kojja wange embazi nemutemako okugulu kati ffe tuli banako ewaffe ffenna buli omu atunuulidde nze awulira ng'olina ebizibu bingi sigame nti oba oyagala kulaga musajja nnakuye wammwe tugiina no but it's the way we communicate to people akaana kali mu nnyumba kampisa okugirabako kalina akamotoka kapya dadi yajjako wakati awo mu mwaka ekafuna ebiri ebyotegedde naga kati kano ono afuuse wange kalina emotoka kalina ennyumba naye nga omusajja teyakakwatako mirundi giwera 6 naye gwe ne bakuyiikulira emyaka 3-4 nga ne bodaboda emiliyoni 5 tebagigulidde oba oyinako ekizibu batumidde baagala nnyo mwetereeze. God bless you. In case we next year, Mr. Bryan akomyewa jabagalizo mwaka. Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. So thank you so much. Please subscribe to this channel. A lot is coming. Ate nyongero bagamba nti Bryan Nations which mwachina. Follow me. Yonna abina ate sitakwa ku bakyala bokka n'abasajja mbakola musajja olina onywa myaka 3 lasebo oleme kuvumbeera abasama bajja buli size buli style era abasama abakyala abasama aba tuganteme kubageya okitegeera then program eno Cubs Nation yes baliwo kati nga mu abasama abakomawo abafuluma abayingira abakola ki ye motoka okuba kubika simu simu zigenda kubeera wansi ne bakukima ku airport you just book WhatsApp kwebali wonna woli bana bachakala mchiro yagala ba trusted people then Cubs Nation we bali okulaba nga ate bakuweereza bulungi nnyo ddala. We love you all. Twagala bagamba nti nga lumu January we are launching Voice of Resiliences show ddala muko bannange tubasaba mwekumire ku mukutu guno omwongereyo enjiri because man bingi nye bijja maasawo nsigala nse na bulime Esther S1 ku atopid S Media Uganda. We meet next time. Bryan yabadde camera Bryan mulala atali ono we meet next time. Bye bye. Bayinza obutabitegeera nga waloza Bryan ali Bryan ye cameraman Bryan befuga so